kyatuusaako. Kati kyekitundu ekyokubiri. So twakomya ekitundu ekisooka ng'omwana ono bimusobedde ng'atandise okwerabamu ow'okulala. Era kye yakoze kwe kutandika okola kandi amyanya anoonye wayinza ofuna obuyambi. Awummula. Awummudde. Yaya. Ovanga oggobwa ekintu egenda maaso. Kiri ekimugoba takimanyire nnya. Kati waliwo empanga gwe yatabukidde. Kati tatandise okubiika amagi agatali mu nsuusuuba ate nga tekyabiika okuggyako okuyiwawo obuyiyi. Bagimuziridde. Bannange sikyagitunda nga bangabe. Waliwo ayagala enkoko ey'obwereere. Ekyali ntandikwa. Enkoko yiyo. Yange yaawo. Yiyo nze ngambye. Yiyo si yange. Nze ninawe n'enkoko eba. Olaka kuwa gifuula embonyabonya. Naye otegera bulungi. Kikwate enkoko yo tambula gitwala. Agigabye. Fubuka, yawe enkoko yo. Kumbe gwagigabidde tazannya. Njitwale wa. Nkoko njikuwadde. Jawe ekikoko kyogende. Ndeetera ano ndeetera ebitambo nnyini. Twala. Bannange. Wano ffe tulunda enkoko. Twala ebinaakalibyo twala ebizibu byo. Bannange. Muntu alabye n'ekizibu mu kusooka yafuna essanyu ng'alaba eyiwa amagi. Tugenda maaso. Bannange enkoko ey'obwerere yoggaba. Kaakati agenda maaso tayagala kumenya ku mulundi guno enkoko ekoze etya okulayika ndedde wanyiniyo. Alabika yono nyabo kwata enkoko yo. Kali nga tagiwoono. Njikuwadde. Bambi ya bwerere ne kyachundeeto boyagala. Enkoko yiyo njikuwadde okuva na leero weefunidde enkoko ya bwerere. Yegenda maaso. Enkoko agigaba enkoko emulemeddeku. Enkoko emulemeddeku. Kadi kino ekyalo bakimanyi tekizannyirwako tebagabagaba. Era olaba omuntu akuwadde omanya alina kyakunoonyaako. Enkoko nagironda mu kuba erikyameewo ne bagamba yewange. Asiruwalira enkoko yiyo. Enkoko njikuwadde. Tumanyira nnyini. Efirimu egenda maaso. Koko njikoze ntya eno. Ate agitya yakagisudde naye egoberera. Weeyiye. Kali kumbe wagisudde wabaddewo endala. Genda naawe ojja kutta olya ntabukire. Wamma jangu. Ekyatandika butandisi ye pattu enkoko efuuse ekizibu. Ng'azingazinga nkoko nga yeeyongereyo nayo. Kyekidirira. Kati ogenda okuddako ku sayidi eno eyabadde adduka omuzimu gwe. Gundi gwe okufa tebakwewala. Newe kubanga wakudduse emirundi emeka nga kwakoze enteeka ndi kukunona okufa nga kwaze nga kukwagala. Gwe. Misanatuku. Omuzimu gumufukidde ekizibu. Bannange nannyini nkoko kale nali nnonze nnonde. Bansaasire. Bannange enkoko enfukidde enkoko. Bane munzigyeko ekizibu. Mubbabba nnyo. Kumbe yatega enkoko wuunajja. Weetonze. Emizimu gyamulinnya nga gyagala tte nga gyo bwe gisanyuka. Amaziga g'emirambo essanyu ly'emizimu. Mutaka akuba mu ngalo oli n'azikira. Jangu. Siruwa. Kale nkutadde. Laba omulogo supa. Muzimu gwe gwamwambala. Ebyalo ebisinga kubeerako omulogo naye oluusi naye aba tayagala naye omuzimu gumulumba ng'ekimutaasa kuloga. Efirimu egenda mu maaso. Agenda oketa. Kali agenda okudda engulu ng'enkoko teriiwo. Yamyanya si kubanga eddiraawo. Ono omuzimu gukyamuli bubi. Bakuloga gwe ng'omuntu naye ng'akulogedde mu muzimu gwo. Kati aba agenda eri abadde agobwa muzimu gwe. Kati n'asanga siggwanga. Kati kumbe mulimu n'ettu ly'ennyama. Ogenda okulengera mulimu ezigula obutungulu n'ennyaanya. Kino ekyalo nga kiriko ekisa. Kumbe kijjudde ebizibu. Ngenze nayo. Osanga nemaleko ekiwejjowejjo. Ogenda okudde n'emirambo ebiri gyagudde. Abantu buli omu afiira wayagalira. Tebakyalwaza bantu.
abantu bakutuka bukutusi ne bagweri kumbe ekyalo kyagwamu ekizibu eri mukama katonda wange kaka tugenda kukola tutya bannange kyekigudde ku kyalo kyaffe bannange emirambo ebiri mu lujja lumu bannange eno nga balaafu balaayi katuba tuli awo kumbe omuloggo bannange nga mulabye kino nga tekirabikanga akibakoze katulabe kumbaze kulaba oba amayembe ge gatuze bulungi nga bwe yabadde akibala tugenda maaso mukama katonda leero mmwe ne mujja mufiirwa obwenkanidde awo mwe temukaabirikikeko katulabe kumbe aba ajja kakasa oba otuuse baabuwe kitalo kyagudde mukama katonda abasaasire weewunye n'omulogo omusi naye amanyi ndi katonda gyali abaye mwe neri wali abakaaba wanje nikemala otuukayo mugira mukabire abo kengende nkabire ku beeno laba omutemu ono naawe jangu eno naffe amaziga twakazedda jangu yambe efirimu egenda maaso kubona kukyalo nga gwolwawo kutegeera ono atuuse leeti ab'ekyalo baba n'entondo bwe bafiirwa n'okerebwa obanga gwe yasa omuntu tugenda maaso kumbe ono emisambwa gyamugoba naye okuva le gyalonda omulala Sewaya Victor tugenda maaso ne firimu sawa 10 kitegere kati yatuttettu mulondalonda obadde okimanyi nti okulonda kibi gwe n'ogwa ku sseggwanga yeekuziza obulungi erina n'amajindu ng'otwala omulala beekyamugwako ekyalo kijjudde amaziga abantu bafanga ebaagala ate ogenda otuuka waliwo eyenyoola owaayo obadde otya kiki banange siwulira bulungi wange banange sirina bwendi obadde ki mulindeeko tulabe ogenda okulengera omuwala kikyabugumya bamuwijjo namusaako kaladiyeta amutaddeyo kaladiyeta amuwoze abadindako nange ebintu nga bizibu aluddewo okuli abadde koye nirayika mmere yemuse tumusumululire mangu alye ku mmere alabika enjala emuli bubi njala yemutta abadde ava kufuna byakulya tumuwe ebyokulya ogenda osumulula ettu kiki kino gwe ono omuwala alya mpitambi eyo mpitambi yennyini labayo gwe mwana gwe stupid kalabo yambamu kikajjudde leka naawe omuntu afa oba empitambi oba yagaze n'empitambi egaga tugenda maaso muyambe yambe kati asumuludde tunaye agenda okulira ali bubi oli omulogo muzibu anyiga omulambo gumu n'abalirako ogwokubiri efirimu egenda maaso omwana w'abandi yafa abambi bannange agenda okulira mpulira ekiso olwoka obadde ki nyabo maama ono naye yasindamu 2 kiki ekigudde ku nsi kati oyambye ani alekaani waliwo eyeegolodde owoggolola ono naye tugenda mu maaso kati kyakola yakomerera nduulu kuba ekitutte bali kiyinza okuzzaako ye ebyokola bayagala nnyo birekaanira ebyokola alekaanira ebyokola kibadde kintu kye abadde akibaza ekintu kye abadde akibaza oluva okuziika kati abaawulira enduulu bano bayita abadduukiriza oba ekiki mbadde tugira ntulaba ono oba kiro ogenda okugira nga noono naye kati simanyi oba oyo entununsi kweri naye noono mpulira omutima kikiyeeguga bannange eri bali mu kusima ntaana z'abali tezinnaggwa ate eno waliwo bategula ekyalo kibaddemu ki ekyalo kibaddemu ki nga beetika sentebe kakati nebino bituleka bifiire wano waliwo alabye ettu alowooza ettu lya mirembe ettu basitula mukazi gira naawe jangu otukwatireko wano gwe basitula alebalebane eno enkoko wadde kuliko empitambi suula eri eba empitambi yereese obuzibu kyebakola nga bakwata muwala
bamutwale amayembe gafuuse amayembe ku kyalo kale ogenda okudda eno eyali ya babba w'abandi ali wano bakuteeka ejjembe mu ntumbwe otunulanga enkya embaga ozannya egenda maaso kali mutaka nga tavaayo ku maliri ku makya ye mulogo wa kuno akerera ku dduwa ndozaani obudde buba buzibye nga tannatta muntu yeetakula owaaye manyira wano mbala gazungazunga wano bazungirawo stupid bogus namusikati genda okwetegereza kyala nga avaayo mwanyina wooli kaali kazibira omusajja yamuloopa wa muganda we munnange mutya njebale mwe bannalulungi b'okukyalo mwe mubba bannammwe mwagalira mulaba amatama obadde okimanyi nti nammwe gibawunyira bannalulungi bambi nazzi kuno ng'omuntu ng'alina kyayagala tawaaba ku poliisi abantu abasinga ensonga zaabwe bazeemaliranga akuloga n'okitegeera efirimu egenda maaso nonzibira omusajja maama kulw'okuba mmwe mulina amatama gammwe maama kati aha oli awo otemereza ki linga atunudde mu kikoomi efirimu egenda maaso eno gye bayita omuzimu gw'obulogo gwakwata mwami wa muno ne bw'omusoozaako busooza bwoti abakuula ejjembe tumanyira ono kyakola najja n'akataasa akajjudde amazzi empewo ekufuuwa munange owulire otintima empewo ekuli bubi nkwe bulangiti yababbaawe kali bali mubonereza bwakumakya nga bw'omanyi obudde bw'okumakya ng'ozuukusa toyagala kuzuukuka awulira kaakati saawa ya bibonerezo badde ngamba mpewo yekufuuwa nenkuleetera ku bbugu kati kyakola ng'amugamba engeri gy'oli ow'amaanyi obbabba w'abanna amaanyi agamu gakole mu kulima muli b'amaanyi mubba abasajja b'abandi genda olime yanguwa tambula okekera no adde obba omusajja ali bba wange wali olwo okekera wali omubba wakekera ng'omubba tambula gulabe efirimu egenda maaso kale ogenda okudda eno neeno omukazi abeyuka bubeyusinga mbuyaga abaffe kyo kiri luddawa nalulungi wako efirimu egenda maaso ng'atandika kuyita nalulungi we naalu baibe kumbe bakikwasizza dda kigenze ku lulwimbi ate lwayadi kuliko n'emiggo sajja nga bazibu bankutta watalaba ani answami nenja kutta omuntu waita okulonda ekku egenda maaso wai nalulungi wako tonolera ng'ajjayo simu amuyitaayita tamulaba obwenzi ndwadde ennungi nga tebannakwata naye bakusanga giba giwunya ono omukazi yabadde amanyi mbu yalonze ebbala kumbe ebbala baali kwakkudde ebbala baali tutedda ku bibonerezo egenda maaso bamuwadde olubimbi byonna bye yagenda maaso n'okwenda kubbawo oli babimuwaddemu lubimbi ali ku muggo alinga ndogoyi bwate oba abasajja babano kibonerezo maama mwe bannalungi mumanyi gumu gwakubba abasajja ate mumanyi okulima ali akuswanyula kibooko yamangulu lima kiraba nyini ebiviiri kulwakuba muyina enviiri ezamunyerere kati fe abakaweke kyova omumanyira wanangira n'amalibu yanguwa sebo nga bw'omanyi obubbi toba na muze gumumanya n'ogw'okulima oli enkoko kikazi kyatunga bakirimisa oli enkoko ebintu by'ensi bizibu olima bw'olangirwa bannanga empulira okooye bwotyo bw'okowanga oli mu kubba bakabba baba bannookowa bwotyo
kirabe wano ng'oyangu okozesa bwangu ngo abasajja babandi kibooko efuuse kibooko kibooko efuuse kibooko baswanyula oliwo mama mpulira nko lima mangu tereza nabo utaka soba mu kati ogenda okudduwa baziika miranga myerere ebyokufa bizibu ttaka lyonna libaasimye bali kumalirako gyoli bagala kuseera ttaka lyo munnange empewo efuuyire eyo emagombe bakubika n'onywera egenda mu maaso abatuuze kitalo nnyo ekyebiri mu nnyumba emu leba naye kibi nnyo abafu babiri osanga omuntu ng'ewaabwe baziisa abantu babiri omulundi gumu tubeera bato tetusobola kumuziika mugire tugenda abantu nga baziise babiri mu nju emu ekintu ekyo kibi ekyala abantu bafa naye tebafuddeyo kumanya kiki bannange temukayana bali bagenze tuddeeka nze kyenagomye otegeerako ekyatusewono abantu obutaziika ebigambo by'eddembe byemuwulira ne badde boogera yaganye okwo abantu okuziika musabukuniza naye unezo wede mbu abantu tebaziise naye walayika lwe yabaganye okuziika yono lwaki waganya abantu okuziika abantu lwaki obaganya okuziika oli museze oyagala kulamba wetumutadde leka muleke nammwe bwe mba nabaganye lwaki nze nzize kabatugire ate obusajja obumpi bwa mutawaana nnyo tereera ndeka gwe tonyiga nsingo linda takumanyira ate naawe mpozi onoonya bagatte ku bano lindako wano wakati wasigaddewo gaapa omutemu ajja abeerawo munantomera ekyo nno naye kikulogesa muntomera mubadde mutya kati muli mutima oli omutima gwogera awo bemufunye tebamala muli mukulwana mwerwanya kumanya omutemu omutuufu mugenda maaso muli wano abantu bafa bwe bati abantu bafudde kati temumanyi na kikyani yabasse muli awo kumbe yeyogeza ayagala amanyi oba bamutegedde kati ani atemula abantu enkoko gyava genderi kale mama nyabo walala kikyakigudde magombe kyakigudde magombe wano ebijja babisengule wano ebijja babisengule bijja kati enkoko ziyingira nga nkazalujja byebiki ebyo ne lwaki gundi mwemwe mwakyankalanya gwagwe wali osamirira omusambwa guli nkezenge yentege gundi tukumanyi wayambala gugwamu alina essabo kuno kati mwagala kugamba buli alina essabo naye twagala tumanya abantu bafa ati omuntu n'atalola neyenyolamu enonyola bbiri n'afa kiva ku ki ono ye mulogo ono oyo yama mulogo oyo alina n'enkoko twamulaba alina enkoko ebika amagi olunaku lumu ebika amagi ga nkoko 9 ekyo kijja kitya samukuniza bera kusiba kumumanya tumumanye tugenda kukamera wasa mukuniza samukuniza tukakusa ko rwala kukuleka samukuniza yanguze enkoko empanga ng'ebika amagi enkoko empanga ebika amagi erabika yera ono mulogo jangu basoose ati munnange ebintu by'abantu nga beegugunze ekyo nakyo kirala toyinza butasooka kuyiwayo yayiwayo omukulu najja omuzimu gwamwambala ogw'obulogo buli lunaku akeera ku makya yigga bantu muyizi afazaali bugenda okuziba nga alina bana be baziise alina gyasinkana bakama be abaamuwa obuyinza obwo nange ate bakaaba nga bakaaba nnyo bakira ye Kasire John Bosco mama nyabo mulogo gwotuse mama banumbye fudde nyabo kikino abaweta kati awukoze bulungi kumbe omuzimu guli ogwamuwe akagugu kokutemula gugo nanga gyowulidde feri essanyu lyaffe kumbe mizimu gino gyo essanyu lyagyo kwe kubani waliwo abafudde abalajanira emagombe tawanya omuzukulu eyakatuuka genda maaso ojja kuwangaala nnyo era bo balaba ajja kuleka ndi akola ddala kye baagala maaso ogenda kusanga baba kati nga mugamba tambula nga bw'oze sayidi eno obw'obulamu
ogenda sanga malayika bbiri ey'okufa n'ey'obulamu. Kati osaleko malayika ki gy'ogenda nayo. Bw'ogenda ne malayika ey'okufa ng'ofa mu nnaku 3 ezijjaawo. Bw'ogenda ne malayika ey'obulamu owangalenga musolo. Naye lwaki ekyo temukangiridde akantu ako? Olaba ebintu by'emisamba gino egy'ekizikiza emisambo emibi egyo. Kati ako kakodyo tulabe oba onoogera. Genda. Bamuwa omulimu ate kati gutandise okugyamu obukwakulizo. Bamutuma kutta ate kati batandise omuwa ebigezo. Agende. Wosanga emisambo ebiri manya gumu gw'olondako. Bw'olondako ogw'okufa oba owedde. Ate bw'ogaana ogenda kati. Ebintu bino birimu obukwakulizo. Nagambye firimu gy'olaba evamu emizi video natenga bulijjo Segawa kwe tuli edduuka SD18 naye nga zigenda mu Majestic Plaza Levyton edduuka namba 8 ku MK Movie Center. Ogenda otuuka atide bangambye ngendo obbasanga kati mumbulire ani obuwangazi temunkereesa mumbulire omutuufu gwe gwosongako guyaba yoyo. Nammwe lwaki munkereese ekintu kino tekyabadde mugundi mugire lumu mumbulire nti ono yono waliwo awoluleekereeka ayogeza mululu bannange kati ate emirimu gyombadde njikola amadde ngira bulungi naye ate kati nange atabane naye atyayo songa oba osonga omukambwe ono si ew'okufa ono kuba yaba wakutwalirawo olina kukozesa magezi oyinza osonga kuwa obulamu nasonga ku ono era we yasonga ku ono oli n'atema kakati ono yeew'obulamu yeew'okufa alina enkala naganze musambo gw'obulamu kati awo obadde ogenda fa era kati okufa ako kwongezeddwayo mponyeemu awo naddamu endasi kakati najjayo ensitamo kati ensitamo eno akola ki asooka gikojowako kwata amazzi g'obulamu stupid omukojowo bw'oba oyagala obulamu nywa kati oyagala okufa ddaawo efirimu sijja naye awali obulamu ate omukojo gw'emisambwa guba gukatuuse ne bamuwa omuzuukusa bafu bw'oba oyina omufu gw'oyagala okulabika nti obaako ky'omubuuza kye yafa nga tatereezezza omusongamu ogwo ne bamwongera obugugu bw'ebibi n'amugamba omugugu gukweke era nga gw'olina ogulako omugugu ogwo wewalibaawo omuntu yenna alaba ku mugugu ogwo omanya owedde omugugu gwaliisodo lyokka ne guno omusamba gwe bamugambye ogw'obulamu naye nagwo gulinga ogw'okufa bamulekedde engugu naye nga yagirabako yekka omulala wagirabira miranga munange genda okudda eno soko linde ebintu bino ebyabalogo balabika bafuukidde ddala ekirala abantu batulogerera mu ssaawa ezitali zakutuloga efirimu egenda mu maaso kati yatadde eccupa eno mu kibanja yabadde ategeeza ki efirimu egenda mu maaso yabateredde eccupa olaba kuliko n'enkanamu eccupa eriko n'enkanamu kati ng'amugamba ekyalo kino kyatandise okuleka nikyekengera bakongola bakongola ayinza okuba yatulozze ono bakongola yagenda asuulasuula eddogo buli wasanze kati kumbe baba bali mu kumwogerako ogenda okwetegereza wuno ayingiddewo
mutyeyo neba naye temuli bangu olaba mwana gwe olima ne wano n'oyisa ku lusalosalo oteekeddwa okuba ni oli mukambwe oyagala kunzita naye bakongola lwaki otere mugundi ku nsalosalo kakati ono talogwa bakongola ngenda kukuba n'amayembe gadduke twala eri osulwalira kwani gwe ojja kunjoola omukiwato wokutta waliwo ensiriba stupid bakongola lwaki otuloga nga kumakya ne mutuntu n'olweggulo bakongola otwagazaaki gwe tontuga ntuga naye nga kakagakenganyi filipo nvaako omukyala bali gwojja kutta omuntu oli mulogo naye sitomanya ojja kumuttiraawo amayembe gatutabukire onkubye ezo kibookaana ez'amayembe ojja kikati kankwongerere Filipo nsonyiwa Filipo ganyo kunsonyiwa Filipo leka omusajja mukyala Filipo yatidde ddo ojja kuba omusajja asindika amayembe mu ddazini Filipo amanyi byokubye nkwongera nze omanyi abasajja baagala nnyo olaga abakazi baabwe ndi batabbu n'ebyo ebintu bikubya Filipo nkubye kankusindikira abasirikale bange tulaba bona olwana nabo banyirema Filipo nkubye ekyo sinnakyerabira naye Filipo webuwungeera gwe ngenda kusubya emmere y'ensi nze nkubuulira ngenda onkubye eno enkofiira etava ku mutwe kale genda nga weewaana naye tulabe ani nga yeeyongerayo sajja agenda ayomba alabika abadde ayagala abaloga basuuza ettaka kakano mu bantu b'ensi mulimu abatalogwa kakano tuba tuli awo ng'ali omwana muwala ayingidde nyina yono mbabazi Zubeida muwala we mwana nga ensanyusa okulaba manyi ow'ekibuga asanyukira yeetisse naye kati ebintu byakyuseemu omuntu bulwadda mu kyalo omanya biganye naye dda oli kwalinga kwetikka nenawe olimba olwayo alwawo okujja okulaba maama we yamusuulirira ekyo si kirungi kale ne maama yasanyuka nnyo okubanga muwala we asobodde okujja egaali eganya osiba egaali eganya munyamba egaali mu ntala yekiri maama egaali laba eri gwe anoonyezaho gwagudde wano egaali ekubye ono baana kwagala kuyigirira waliwo ayina eyiyo etakuba waliwo alina ono ayinawo ki kiwayawaya kyekiri wano kinkolonyi nkolonyi enkubye kumbe kinkolonyi kiri mu kuvuga eyakyetakuba kinkoolo efirimu bagiyita omuzimu gw'obuluggo gwasimba mu maka wano nkolonyi Bare Richard original names efirimu egenda maaso dika naawe ombuliza bweru nedda wakuwaka kuna musa mu nyumba nze tujja kuna kati kyebakola nga basooka beerabira w'eggaali gwekubye basooke bayambe omugenyi yakatuuka simanyi kawunze kano kinkolonyi lindako ino mugema nga bwe obulenzi bulimu okwesiba laba ettabu n'akwata ettuuli bw'akwata ettu manyidde Philip kati
akozeyo ettuli. Filipo yamufuukidde Filipo n'onkuba nga sigalamidde kati Filipo njagala nkukola ekintu kati yakwata alina ettuli ali muli tokosa wano sooka ali tokosa teyeetaaga nku okutokosa ettu manyira wano manya amaanyi gye nagajja bampadde n'omuzuukusa bafooli wano osirwala bandi mwana wa nnyoko kumanyira stupid tunuulira kasasiro ng'akwata olulagala ng'asooka liyidde bulungi oba amufumbidde ettu lyaki ng'asooka ettu bw'amala okunyiga ettu efirimu egenda mu maaso ng'asooka azinga ettu efirimu yiino saagala kumanyira kano akalabo toyinza butakaagala era bw'otakaagala manyonoba wamuze mubi kano akalabo ojja kaagala kati kiki kyazinze mu ttu lino asoose litokoteza ettu asoose litokosa liri mu kaveera mwalitokosereza kati ng'amugamba olaba mwana wange yataata njagala olintwalire wa Filipo ng'amugamba ettu lino twala ewa Filipo ettu eryo naye tebakulaba Filipo tategeera nti livudde wange kubaka yankubyemu tayinza kumanya nti muweereza ekirungi kyonna kwesa bukujukuju bwonna kati ng'amusindikire amugamba twala ettu mutabani we ye Kasirye John Bosco original names manyira efirimu egenda maaso kati ng'asooka akweta musajja muzibu nnyo kati omuwala ono okuva le yatuuse oba mujja na nnyina ali mu kumubala yakabadde muwala we tunuulira ebyekyalo tebagula nnyo toyireti gundi abaawo ekikookooma kali ng'asooka akwata ekikoola kye ky'omumwanyi kali kumbe ono ali mu kubala ate banaabira awo manju ku lusebenju ayagala kunaaba kali ng'asooka amuteeramu omuzuumya muteeremu omuzuumya oguwulire kati omuntu nga mulogo tewaba amusasula wabula buli ekimusanyusa liba ttima uyo saagala efirimu egenda maaso kali mukazi wattu agenda ovaayo emanju agenda anaabeko kumba amazzi bamuteereddemu omuzuumya yarabye akalakana engeri gye kali kabalagavu ayagala akageme nga tebunnayita waawe banange maama nfudde maama bamuteereddemu omuzuumya waawe maama jangu nyambe kati ate omwana abadde ki obadde ki maama kantu kangudde muli ono olwamanya omwana takyalaba egenda maaso ovanga ku muntu aloga n'aloga n'abeewuwe katuddako ewa Filipo ogize bulungi kale taata ndeeterayo kakamulale kumbe waliwo gwe baatumye twajja kweta uli gwe baatumye ettu efirimu egenda maaso soka aleeta atuzze mwana omuwala ono amanye emirimu Filipo ali wano tannalaba buzibu bwonna naye nga be yakubye bakyakaaba awulira akatogo kano kayinza obutamubukala akatogo singa ndeetera omunaanansi kati ng'atumye omunaanansi sokoje erako naye taata ndaba nja kulabula eggulu mu kimwanyi jangu naawe jangu bwana butandika buto okutabuka kaakano
kali kalowooza ono alina ddiru gy'akayitira gyebale njebale naawe gyebale muli ku kitaawo agamba adde ali katogo ka binyeebo manyi akaagala nnyo kati ngamugambo laba engeri gye naggamba kati lule entuntunu ze nakuwa kino ekirabo mbadde nkiwa kitaawo kwegamba akimanye nti waliwo amulowoozaako engeri naawe gye tuba nga tulowooza ngana mutwalire tu naye mulage nti oleese surprise kubanga agimuweereza agambye akafune nga surprise okitegeera tosumulula muleke abasumulula mugabe bamuweereza bwakubuuza ni kati linda ko n'ekirala ona papa obe tulyaki kati abadde agenda ku dduka okuleeta omunanasi dali bakwereza ettuli lino bagaye etwe eryo likubukale likubuliremu likugweremu ani alimpadde bano abakwagala ennyo ku kyalo kwendi kale genda oleeta omunanasi kati akatuma biba bifi bya nnyama kasange nga wasigaddewo bitono jangu jakulaba genda nemeseza bamulekedde tu bantu nga baludde okumpeereza nga bwamanye ebyekyalo oli watta enkoko oweerezaako omulirwano bampeereza awulira akawoowo awulira omusiike efirimu egenda maaso kikino akawoowo akavaamu tekagaze naye kaduze mama kiki mulimu ki kati yaleese yamanya si kirungi mama nyabafudde nze mama efirimu yino nagambye Ike Music ku Yamaha Center LB59 the number one music promoter mu ggwanga yasiita mugumu yakomerera enduulu wowe kiraba nga yamala kiraba yaye mama wowe ono yadda n'ambazzi abadde amayo mukyala Filipo genda okujja genda okugira ekyalo kikuŋŋanye bebayita abadduukirizo kiki mpagama ye mutuze bani ono omusajja abadde alya mpitambi gwe musajja abadde alya mpitambi bagirya nedda sifa abagifumba tetulya ffe empitambi eno empitambi omwana yampadde egundi ettu twalowoozeza nnyama ya musu kumbe empitambi bannange wanani atukoze kino beni waba yalireese kitegeeza kitaawe bamumanyi mulogo mukazi watu yatandikirawo kaaba namugambye takuba musajja bano tebabaddewo naye kati namugambye tamukuba n'okumuvuma kiba amuvodde takuba musajja bannange mukazi watu yagakaaba naye nga ekyokola siwali gezaako mugumyago ekyo kizibu kyamaanyi bakongola yamukubye yakubye bakongola nemugamba tumukuba bakongola newe omusooza onanyonyo bamuweredde ettu etuli erireese obuzibu ettu owi mama owi nfudde bakongola yeyatane Dawudi ne muwala we kati kitandise otegerekeka emirambo egitandise oggwa bakongola tavuma bakongola tomuvuma nodduka bakongola nebwo kolaki nebolonjawo n'omusooza nebotamukubira ejjambo ngera akutta kati ekyalo kimaze okukakasa obukambwe b'abakongola era ne uno bakongola ali n'ekinankani kye ali n'ekikolonyi kye ali mu kulima akyagala nnyo nekitandika okumba ekikoowa kiba kikooye tofaayo sirika mugaba abaayi kali ku kyalo kuno kubaako ow'ekidiishi omanyi buli kyalo kubeerako buli muntu alina talanta kati ono talenti ye ya lugambo obadde ki naawe ekikolonyi omukazi omu kati ow'olugambo alina kyalabye ng'amuga okimanyi ni mukazi waagenze
omukazi ataddeyo ndoozezza mwayombye ne nga kanze gye ŋŋambe tewaguze emmere tewaguze kyaggulu omukazi ekimututte kiki mbe sijjambya nkugamba talina kyakulekedde era nze mbadde manyi nti obimanyiko owa lugambo n'aluyiwawo konze ki jjukira omukazi bamulogedde omwana munange mwabadde ono yagala kumanya mwabadde mutema obimanyi njagala kwebakako wano andika kikolonyo obadde ki mwami bako kyogamba tobimanyiko kali ngaamugaa tomanyi nti mukazi oyo yanobye kumbe bakongola yewuunya bwewuunya bw'abanga omukyala yagenze kiteekeddwa okuba ni waliwo ekiddako namunaye weeyiye ng'obudde bukyali emyaka gyo tegikyawuula nze ŋŋenze ekituufu agenda mukazi bw'akugendako n'oba olabye okwogerayo ku kyalo ng'omuwuulu asooka nange kazi agenze mayembe ge ganaamuzza kati abaali ono nga nekiwala kye ngaamuga maama tawese maama addusa agenze ate lwaki maama wammwe agenda ate kati kumbe yaloze kawala ke yakakubye ejjembe mumatu yakacyangidde eddagala kiiko neka naawe enisituka naawe nvaako era gwe tulinaamu kadakiika wayazo ne zikolako situka yebbala Richard Oligino Names tumujjukira mu firimu nga Mugaba eno gye tulaba emanyiddwa nga omuzimu gw'obulogo kyekitundu ekyokubiri ndagamba ezigenda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka li namba 8 kalaba kikolonyi kale ne bano kye baakola ekyalo bakidduka yita wano givuge ng'ogireeta hano gireete mu parking sijja giwese eno ayina eno tenywa mafuta adde kerosene omukyala ke yanobye nabo kye baakola akalo kwe kusooka okukaamuka ebintu bino bw'otayiya ng'obudde bukyali embeera eyinza okutabukira ddala laba abaleese ku kyalo ensibuko abaleese kaala amatendo eri gijja kuwunya alwokulaba abeeno oba baali balogeddwako omwaka guno ekyo nakyo nkirabe kikolonyi tanna paakinga yebbaale Richard Oligino Names akuzanyiranga kiiwa kikolonyi bw'aba tannavuga ku moroka tawulira mirembe bannange njagala mbikola bakutu nyoko gyagenda omanyiyo kirungi manyiyo tata ewaawo kadi bakoze batya okuleka ni bazza maama gwe njagala afumbe wano kubanga maama ennaku embi awula ye mukazi yekka gwasobola okuba naye abakazi alala sibasoboka ayagala maama w'abaana bano badde gwe eyo eminda ejja kuleetera obuzibu ate akyagala yagalamu kitabani ki kali woba omanyiyo genda wetegekemu egenda maaso mpa wano ngoye maama bebi toka bambe emindi yange kiiko kikolonyi tuddako ew'omukulu egenda maaso ye Ronald Magezi Oligino Names agenda okwetegereza kikino banna ani ali mu musiri gwange ndabye bubi bakongola abadde yekengedde wazzo ddi ku kyalo nambadde nambula ennima yo tebadde mbi mwana ate olimye naye sala zamwe bwanyuga mukama ani agana naye tofaayo obaka bulesawo wena obaka bondetedde awo siwala obutaddewo tojja kubulaba awo nga neyanziza kadi mbwe abadde aze ku nnimiro amulabe naye kaatamusanze eyo abadde addamuka naye obubaka alina bw'aleese abadde alina ekitereke kyamulekedde awo musajja tu ng'atambula bamulekedde ekitereke oli nga yeeyongerayo
alina obwangu. Abagenda waliwo batayagala bamulabe ku kyalo. Ono ani atambulanga kamugi? Entambula yakwekyo kabwekyo si yekyo saakasiko. Abayitayagala bamulabe. Kali kumbe okudde ennono bamugambye waliwo ekitereke kye bamuterekedde ekitereke. Ajja akinoonya. Anoonya ekitereke mpola mpola. Ekitereke kirazeewa. Ekitereke kiri ludda wa. Efirimu egenda maaso. Yakibikidde wano. Olwakwata mbu bakibisse. Waawe. Mama nyabo. Wararama. Agenda okulira amatama gamutujja amaaso gambalagala agenda olala. Akambira wa mutaguuma ulinga akubiddwa ssenyiga alinga anusiza obugolo. Alinga anusiza obugolo. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Musajja tali yali malumonde we. Yali malumonde muyitirivu. Yali malumonde we. Bamukoze ekizibu. Yagweri n'endula gikuba teyatuka. Awula. Oli omulogo muzibu. Akuba n'akuloga n'akendulu. Kaswitch akakubya fuse akendulu. Kale wano sobola kuba ndulu. Ono agenda otuuka mu nnimiro lengera ennimiro bwe eyengedde. Bannanga abalogo bali mu nsi mukikkirize. Ng'oli muzimu gwa mwambala. Mukama Katonda. Kati agenda okuyita Taata Ana. Taata Ana. Agenda okuyita Taata Ana. Ogenda oyita Taata Ana. Taata Ana obadde ki Taata Ana? Taata Ana takyalina mugogera. Maama nanga akuba mulanga. Bananga abeewa nnyamba. Egenda maaso. Katuba tuli awo. Ebizibu bye. Bano babadde bazze kumugamba mukolo. Kati ate naye atandise bizibu. Abikaabiramu nnyina. Kali ng'amugamba agala emitwalo 5 ettaka bagenda kuli mutwalako. Kali ng'amugamba ssente eziriwo omwami ng'abadde azinteresa nga tereka za mukolo gwa mulamu waffe. Na ssente ezo bwe mba nzikuwadde. Mpozi ngono zimpa mukolo tegunnabeerawo baaba. Izo ssente nzikudiza nnaku 2-3. Atunula akakasa. Nagamba ssente nze ngenda zikuwa. Ate emikolo kyetaaga mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu. Efirimu egenda maaso. Ekitegeeza nti nnaku 2-3 ngenda kubangudiza ssente ezo. Mba nyina okufuba olaba ng'emikolo teginnatuuka. Nga ssente ziweza. Si bwe kiri? Bwe kiri. Naye kati nsuubisaayo ekintu ekyo. Lunaku ki lw'osuubira ogenda kuzimpamu? Ayagala bamukakase kuba muna ebintu by'okuwola. Bwangu bw'ekitalo. Mu bwangu ddala nnyo. Obwangu ku musasuzi guyinza okuba omwaka. Oba n'emyaka 2 oli aba ayanguye. Ye waaba alaba obwangu bwe. Kali ng'amugamba ni kale. Tunuulira. Abagenyi nga bakwatako okweyongerayo. Kaakati ogenda okuva eyo. Ono omwami baamulugga. Ate bw'oba tolaba oyinza okulima. Engeri gyali afunye ennyo mu kulima. Musajja atambulira ku muggo.
ya tukyagenda maaso. Bambi omujjanja byagenda maaso amuyiyiriza wadde baazibye amaaso naye ate omwago gukyakenga. Alinamu n'agalya. Kumbe kinyiiza omulozi nkuloka ntya n'osigalamu agalya. Oyagala kutandika kupalapala nnyo otandike n'okulima buto. Ekyo sijja kikkiriza. Tugenda maaso. Yalaba ng'omuntu ono ajja. Sajja kyatu kiri wano. Ye Magezi Ronald oligina names. Labika oyagala kunzannyisa. Ngenda kulaba. Efirimu egenda maaso. Bagiyita omuzimu gw'obulogo. Ayagala kwogera naye bamulookinga. Bakulookinga. Wemba nakulookinga amaaso sira lwaki omudomo ate gusigala gukola. Oyagala kuyisaamu jjembe maaso. Nga bamuteerako. Kadi nga bw'omanyi bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe. Ali wano kyava asuula eri ayiye entalamuka. Kadi yalowooza aterezeza wansi ono n'abulondalondawo. Tewali n'omu ali waka ayinza kuyamba muzibe ono. Ng'abumuyoolerawo ng'abumuddiza. Bw'amala obbumuddiza efirimu egenda maaso. Lya! Nkolina. Olwalya ku ddogo agenda okuwulira akamubadde bakalookinze. Omusajja akuteera ejjembe ku kifi n'owulira nga kibalagala nga ne kaamula lyawooma. Ozannya wowe ololo si yatamanyi kuleekaana bamulookinga. Ono taloga ne baloga. Ekyokuloga diguli yiye akiinamu awaadi. Oba olowooza wakuzannya. Saagala. Kati oluvannyuma ennyatu ateeka wootuulira wano wootuulirawo ojja okundaba. Mutumanyira ayina eddagala lyalikolera mu kisuku muno. Mutuulatuula nnyo. Saba mugenda kukola pate. Bantu b'ensinga muli bazibu. Baba mugenda okukola pate mukole pate. Kati njagala olutuulaawo nkulookinga erivansi ezo. Manyira. Manjigiriza okuloga. Kati kiwala kye kino. Gwe malage bakabakaawo maye n'okwetuulirako wano. Bye. Twalimu amagezi stupid vile. Kala tulamusana muli abali. Tumalaga gwetuuza. Obulabu obukoye. Wamalaga tuula. Nze nali nkuteekeddeko wootuula gwe. Ntegese entebe yange ojja oleeta amatama kiraye gakiringa amambuluga. Vaayo amaaso gakulinga empiki. Otuula no nagambyeko otule. Vaayo. Kigamba kuyita eno kitte kimpulira. Pitako wano. Kirabe. Luto lukiringa tanka. Otuula. Ntezeewo essana mulyanga ate oli okonzeze mazi. Waliwo nno abalogosewo nga baloga ate nga tebategulula. Kadi kikolonyi egenda maaso. Afuna obubaka buli ssaawa. Kati nno tuba tuli awo nga mukoddomi we gyayitaayita muko. Yali abasuubiza ndajja basika ku mukono era ogenda okwetegereza muko. Yono mwana tu tesanyise nnyo okulaba watutulira awo nsanyusa okukulaba. N'amusongera kumba obwedde akatebe yategese omuwala ageza ne yeetuuza. Tonolera kakati munna omugole yoyo mwiwaawo esimu
amatikira gatuuse ye muwala agenda okutikkirwa mwannyina wa muko ono aba amuyita simanyi mulamu egenda maaso ng'alyoka amukwanga ebbaasa yamukwanza ebbaasa batambulira awo ng'agenda maaso muko yeebaza na buli kimu akikoze bulungi. Kiki kino ali kamata gwe Kikolonyi nga tatabukira omugole wawadde vaayo jjayo ne taata naawe olugaloga oyo tewandi muloze kumbe Kikolonyi iyo tokukaaba kabira kiwu kaba wabadde kuba goli oli wano tuula wansi kibadde kitabuzi kumbe sewe ekintu ky'obutonde kiba kya butonde Kikolonyi abadde alabye siri wala wano babatikkira owange wuno abooga buvooza ati n'akolokota ettaka omuwala waatadde ebigere mala okusimbula ontegeere Kikolonyi wange kankulogera ono naye atye ngenda mukusimbira afune malaria mu ntumbwe kamala omukutereereza ayina eddogo lye supa baasi efirimu egenda maaso. Ike Music ya Maa Center the number one music promoter mu ggwanga nagamba efirimu zaffe ozisanga ku Segawa SD 18 oba ku MK Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 kali bavaayo omwana agenda okebera ku ssente ojja kudda otambula nga atayagala akebera ku ssente ngade sente eziriko kiki olwasumulula ebbaasa kala ssente zo nze tompa butulututu nga ndaba wangi tondwaze ensanja bavu gwe mwana gwe wekimanyi okanyuga sente erepende kabadde kikano kale eri kale obusente bwo gwe mwana gwe wekimanyi nti ezo sente zosuula mutwe mufu tomanyira bali tugenda maaso. Omuwala atabuse omuwala atamye omuwala afuuse ekirala omwana bannange omwana nga kabadde ki bannange mandwa twaziwa ebigali mwana abadde ki bannange musajja atunga asoberwa omwana babadde batambula bulungi omwana naye ekyankula omulundi gumu omwana ogenda okuvaawo bamusiba miguwa nyokezaako munyindo nyokeza bamuleese ono amutaase nyokeza mu nviri mwemu awo muleke kankusimbula ekikoomi kya bamweyana naawe otye bamweyana eyaloze wa mindi 3 emitwe 3 ono avumula ndaba emitwe giri 2 avumula ndaba emitwe giri 2 baweve bapye ndeka bamweyana ajja kukola oli agudde eddalu bamweyana ate bamuleetedde ekikoomi kya bamweyana si kumusibira mu ddalu ono ne mindi endoko sibi yangu efirimu egenda maaso gaba mulese ne kaakano bwakyali omulabi eddalu si lyangu eddalu likambwe nyweza kanakaana leka gwe tulaba bawagudde eddalu ye musawo ogw'eddalu buli wamu n'ogw'eddalu baana obulungi mutyo mugw'eddalu kasibe omulogo mukola ki mwe muli kuki ono si ye mwana abadde atikkirwa ono twetegeka mu gusiyo ono gwe twasondedde sente kumba ow'ettima bane kino kibeere kyakuyiga omuntu lwobako wootuuse mu bulamu manya ate abaseketerezi bangi
buli kimu wabeerawo abaakulemesa kale ebintu byensi bizibu era omuntu oba teweegendereza nange golaba ono nfuna ebyo waye musawo nange ndoota bubi mbadde nyagala obe ng'onnyamba kale ngaamuga eddagala ebirooto teririiyo genda ofuna omwetaawo kale ngaamugamba anoga omwetanga abitangire ebiro kulaba kumba oli gwagamba onoga eddagala muzibu owonya ompe eddagala ono kyava asituka kali ngaamugamba baba sente zituwe munange ze nali nkuwoze tujjanjaba omuntu olimu amagezi sirina sente baba laba ensi oli oyinza omwesiga wa luganda lwo n'akuluma omwana atabuse akyataamye onane kanyweze bana eddalu litabuse kano kongaye kati ebyayi n'emiguwa kagikutula bakasibye egyembuzi kagikutudde mutwale Buganda naye nzo wananyinze kale ono kyeyakolanga amuganza anemeddwa mbw amuyinziza amusobodde era abaalemeddwa kali bagenda kukola batya kikolonye sibulwamu nti omperekera ngenda kweta switi ojja gwe kino nekisooka kiwolomanga endiga woloma nannemesa okuloga saba nekisiita siita kati tuba tuli awo nga mwannyina ajja kali nga mbadde nzize baba sokulindeko baba naye mbadde nga nze nga nne bizibu baba sente kali okanzirize mulamu ajja nagamba sente nazigulamu ettaka wangamba sente ojja kuzizza mu bwangu baba kali sente munange mukoddomi wazagala ajja kunzita oba akutakute nyaffe nga yafa sente teziriwo baba naabwe baba sente munange laba efirimu okuwola si kubi naye obuzaani oyinza okuba omuntu sente kyakola najja 15,000 kati amanja nziteba manja bwe mba nakutwalako sente mba nkulumye omwana ogenda okwetegereza kakaziremeddeku kakati kati nyagala ne zino 5 eziriwo at least zikalakire muweke kali ngaamugamba soko omuweke emitwalo 5 amwaddeko 15,000 kwata oba okwata ne baba munange eba ne ku mitwalo 5 10,000 gende bwobola oba ojja nti nezo mbadde nyalo zikuwa ezigudde mu nvubo z'enswa mukazi wattunga alonda sente kali kamuga bulijjo omanyi olimu amagezi kumba oli mputte kale bambi nako kanyiga ng'akantu ebiseera ebisinga omuntu bw'omuwola n'atakuwa muveeko lwaki efirimu egenda maaso kati ono ng'asooka amugamba naye okimanyi muganda bamwogerako nti mulogo koko nti genda omwebuulizi oba mulogo niyo naye abantu nga baboogerako munaye ndi ekintu erinnya ligenze bubi nti baabawo mulogo buli omu amuloze atta abantu naye nze sirina kyemmanyi nga nze ono yabyegaana ng'adda katunda ke aba yakanywa omuntu bw'akwewulangako n'omuwa tomubanja oyinza okungula eddogo omuwala wuuno genda okulya ekimusimbye kinyonyogera amabeere n'ekisinziira munda alinga ayiriddwa ensanafu agenda okulira empagama waliwo ekimunywezezza tategeera nagenda okugira nsamba bashiri omwana gano n'asesema eggumba ly'enjovu nga kuliko n'obuyinja banange eggumba eggumba lize jangu wawe mama nyabo walakwe akyaleeta amagumba amalala awulira olaba mmere yeekwokya nga teri supu n'owulira akamiro nga kagenda takyategeera takya avadde mu ggumba wawe yaye mama nero baba teri mulala azizza balance nga wamagumba eggumba eddene wowi
Aziza ono kyeyakola nga yeetikka munankani we ng'atwala muntu ng'amutuuza ku piki kankutwale wa bulaza owo yanaasobola nze sijja bisobola amututte wa muganda we yanaasobola nyweza bankuzaayo nkuzeeyo efirimu egenda maaso omuzimu gw'obulogo woolwalanga omuzimu gw'obulogo guyinza n'okulogosa eŋŋanda yo n'abaana bennyini kyobola oli basanga nga oli yaloga abaana be n'abaloga aba ali wano baze okumanyira nkuloga gwe omanyira omanja olwatano nkulumya nnyo gwosinga ono gwe naluma akakadde ne mutta laba omusajja ono tereera musajja tunga apaakinga pikipiki naye naamutya atandise okimanya awasa mu kiko ekikyamu omukazi gye yamujja wakyamu kale yavula mpola genda ewammwe tulabe yanguwa munange muganda wange nfa munange genda kaaba nnyo sinda ono atyayo omanyi nti no mu lujja lw'omulogo tewakyamika buli jjajja bulungi kyere naye atidde omuntu atuuka okuloga muganda we naye ate gwe gwatalinaako kakwate efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso owange kati kino ekisajja kimanyira kali kyabula nekitandika omujerega mbu yazze buto oyavula eyo stage tebagikola oyagala giddamu bwagiddidde stage agiddidde efirimu egenda maaso namunange bwe ziba sente baaba sente oyagala kumanyira mutwe mufu ate mulimu abaloga bakafulu bokuloga naye nga tebavumula wosobeze eddogoba oluleese oli wano munakani olubuto lukuluma ng'ojja wano nze ndi musawo bagamba ndi nze nzijanjaba genda mu ddwaliro bakutwale mu ddwaliro totumanyira kwa kino ekyekwese mu mwanyo waloza sinnakulaba kibetegeza amatama mbu muko twala kikazi kyo namunange muko munange yamba ono gweno yalakundaba mukamwa muko munange twala omuntu omugende mu ddwaliro ddaana okuzezengera buzezengezi omuntu omukulu mwana mamange waafe ojja okundaba egenda maaso yamugoba yakanda mwegayirira sajja agoba mugobe efirimu gye tulaba omuzimu gw'obulogo nate nga bulijjo eminze nkwereza tugenda maaso n'ekifaananyi twagala kumanya aje ebigwera ng'akumamu nywera naawe weetaba laava eno omusuulawo kataina teyina kyakola okujja kuddewa bone teyina kyakola okujja kugendewa bone nga owaayo obadde otya abadde akamula butunda omwana akolodde eggumba lya kyennyanja tonolera akolodde eggumba akabirizi k'empuuta akolodde akabirizi naye ali bubi abadde akola mirimu waka n'akolola akabirizi k'empuuta kenda booba waliwo eriwonya empagama naye bajjajja baali baagaana bone tadduse ono bone munange taata yangu bone tadduse bone nga tadda bone nga tayanukula bone egenda maaso efirimu egenda maaso bone sayina ettima tuba tuli oli atya mukoddomi we wafuuka kanga baana bone okola ki bone okola ki bone lwaki onyingirira bone otandise okunyingirira bone
kati ate nkoze eki yentege Moses original names nagamba ntya Bonne nagamba bwentega landi maini zange lwaki ozitegulula nkoze ekya Bonne kati ate nteguludde landi maini kinza atali musirikale tombuuza bya sibo Bonne mwolegera oluyindo olwo kyokoze kye mbakugamba Bonne bw'otandika kunekiga nina kutta nakyogera mwalaali Bonne lekerawo kunekiiko nekiika kiikamu nnyo kati wano mba nkwekiiseemu olya okuddamu kunekiga manyira ntuga bantu bange obatugulula ojja kundaba bwe mba nagwentuga saagala mutugulula ekyo kisimbuuza bamanyira galekerawo kunekiika Kasire John Bosco omujjukira mujiniri entwetwe firimu yino oba byebyo nanga bwerere Bonne natandise okwegayirira amayembe g'ono mato tegannavubuka kati bambi mweraliikirivu oli omusajja bw'ayogera aba ayogedde waye mpitaako etawo kibe mukazi ng'onaga kima ekintu ky'otwale tonzisa oli eyalozze mulogo tebamulogolola tomugamba nti wendi tomugamba linda agende waye mpitaako omuzimu gw'obulogo paati 2 gye tulaba efirimu egenda mu maaso kati nga oli bakongola ayinza okukumanya ng'enkoko obulamu amaanya bumaanyi bakongola muka kati ogenda okwetegereza omukazi genda yitayita omukazi atemye mukazi atemye yatemye dda yongedde okuwunya